Tugobye mu ddwaliro Ronald ne mukazi we ne nazaala we ne ssezaala we. Tugobye mu ddwaliro jjukira mbadde mu kyalo nga yangoba. Kati ebiseera ennaku ezo nanneegayira maama jangu nabo ne bannemerako genda ziramu nenninnya n'enzija. Kati bwe ntuuka ewaka nayisiŋŋanya n'omukazi nali ku ppiki nga mulaba yava mu ddwaliro nazaala ng'entuuma aleese ey'enjaga. Kati bwe ntuukawo omuwala yandaba bubi nnyo nti y'omuwala tatwagalawo yandaba bubi nnyo era okuva ena gyemirembe ne gimuggwako ne gyeyongera. Ate nagenda okujja nga Teddy naye bamugooba maama Teddy nga naye bamugooba. Kati bwe twatuuseewo omukyala ndowooza ne nazaala ndowooza balina ennyunga yaabwe gye baayunze. So okwosa eggulo nga nkuba ssimu nga nkubira nazaala nga mugamba maama tweyanziza nnyo byonna tweyanzeege obuyambi okujja otulambula naye nsaba mubeereko ewaka nakomyewo nga nakomyewo kanzijanjaba omulwadde naawona akomewo. Mugamba maama nze ndaba nga osaanidde okutuulako ewaka tuulako ewaka kubanza abasawo banvuma omwana mumuleetera enjaga abasawo ne bavuma nze mutuuleko ewaka abaana naginywa nga yalubba naye gye muleeta ettereka eddamba ng'aleese ettulya ennyama bane kugambye gwe Ronald yatusiiriza nanjala yaganye okugula emmere naye nga ffe tetumanyi nti bajozezza ebintu byabwe. Ronald katankubye eggulo ye baneesi katono atambula eggulo yabuusebuuse katono atambula era bambi yadde saasuzeeyo naye gyali naye kati gumuluma yayoola bulooka ziri ze bazizika amagulu aginkube n'atumya akambe ne mugamba byonna bikole naye naalu agenda akulindira ewaka tukujjanjaba owone ogende omusanga ewaka. Yagambye kyekitasoboka nti wakiri nkubira wambulensi najja nanona ne banzijanjabira ewaka ate munange ow'essente ze awo simu agikubye ayise oba yesaamu oba yaani amuyise jangu lambulensi bayise abasirikale abasawo bakuŋŋaanye. Abasawo ne baŋŋamba maama omwana ono ng'alabika mubi nnyo omwana alabika alimu oba neddogo oba n'enjaga nagamba naye obwongo bw'omwana ono nga butulemye okutegeera naye nga ekizibu kyonna baba omuwala oli muwala ne nnyina balina ebigambo bannange mbunagambye omuwala ajja kufiira muleeba naki bwenna babiira n'alyoka nvuma eggulo nga bwe ntunula ng'eggunja erirya enkoko olaba kale bw'otunula bw'otunula eggunja erirya enkoko olusimu n'agikwata n'atandika okubira maama wa Naalu mami nze mbagobye mami mpise ne poliisi mami bagende tebaneesibaako ono yaddiba anetega ndowooza ayagala muzaalemu mbuye mami raba bw'atunula ng'eggunja erirya enkoko mulabe kane Ronald yatuvumye gwe oneetega n'ebiwala byo byaddiba tebirifumbirwa binakuwa fane byonna nga yabitugambye. Abasawo ne bakwata ku mukono ne bamubuulira n'abalala ne basigala mu ddwaliro ne babuulirako ng'akanya bagamba nze okulakakasa nti ndi mukowu kati eggwanga linantegeera litya ng'ali bano banneesibako eggwanga ndigambe ki nga limu kuneesibako teyangande genda ofe mpozi n'oyozesa ku bitengo tingo kaŋŋende nfe nga bwe yaŋŋambye ate ekirungi yampise eggunju namukolimira bwe namugamba Ronald nyina emyaka 43 nemugamba ku myaka 43 oyina emyaka 23 nemugamba wooliweereza emyaka 43 gye nyina ensi ojja kuba ogirabye yaŋŋambye ani nze ndikozi ani superstar nze ndi superstar kati gwe tolina kikolimu kisobola kunkwata nze ndi naawe gwe ajja kuwona era musibirawo n'ensi agyetegereze ng'atambula. Yagenze n'aŋŋamba tontegeera ne mugamba kasita nasobola okutegeera yaŋŋambye mbu bba wange yansula emyaka 17 nga kasita yansuulawo ne mbakuza nembuuza ng'eddire wankuza era ng'eddire wanderera lwe wantegeera ng'eddire bonnoono batunula ng'eggunja erirya enkoko genda ofe ate ogenda kwegasa ki gwe masikiini ana agenda okuddamu ku mutwalo gula esabbuuni okupeketi nze sisaba kwaddemu kunnoonya nange saagala munoonya kubanga bungi bwerifu embwa zirirya andeke endifa abali bambi abasawo ne bantunuulira ne bannumirirwako naye nga tebalina kyakukola ne baŋŋamba genda ate onookola kimugende maama ne tujja nga twebwalabwala tuswala naye tebagamba nti twasuula omwana mu ddwaliro n'omwana yatwegobedde naye nga omuwala minyingiza okutema ebigambo omulenzi anyiige atutabukire tuke tugende bamusigaze bamukole bye baagala. Nze neewuunya n'obuko bw'abali omukamwana omulwadde tayambala mpale tayambala saati nazaala yeewujjawo buli lunaku kuba aleeta enja sezaala n'alyoka amutuula ebbali omwana tayambala mpale tayambala saati ne bamusiisiriza mu mutwe. Simatuufu ensonga lwaki simatuufu twali wano ne mami netuteesa
ababiri bagende nsigazeewo babiri entube nga tusigaddewo busatu. Ekintu ekyo natula nenkirowoozaamu nendaba nga kale kati mbadde ngenda mponaawona kati bwe ngenze nga mponaawona nenteesa nsobola okweriisa n'okwetuuza nsobola okwetuuza nentuuza nenteesa neŋŋamba nti ababiri badde waka ababiri basigale. Kati bwe nagamba ababiri bagende kati maama ye n'ateesa ono ne muganda wange bo bagende ye ne maama basigalewo ne maama ono omulala omuto nze ne mbagamba nedda ono mukyala wange yaba asigalawo ne muto wange ono muganda wange omugoleki. Ekintu ekyo mumami teyakiwulira bulungi. Abadde tebyali byakwolwo byali byamabegako byali bya wiiki eri eyawitako. Agamba kale kati kuba ku akisidenti atuka akisidenti nalaba nga taata wajja taatawe yakeerawo n'atuukawo nagamba naye ne bwe wandifudde sandikuwaddeyo nga kitaawo konzi naawe tewali mpaddeyo bali baba balina okuntwala ne banzi. Bwe nagoba accident taata yasooka okunsoka maama eyajja nga wayiseewo ennaku 2 kati bwe baali bafuluma maama n'avuma taata wange bubi nnyo namugamba lwaki oze mu ddwaliro biki abaana walina biki n'amuvuma bubi nnyo ne bano bataata Kalido bonna n'abavuma kati n'abagoba mu ddwaliro n'abagamba kati tumutuki naye temutugobeera biki.